buli omu gy'osobola okubeera nga ogoberera Fadi Pro UG mba nyinginewo ne update ku biki ebitambula mu nsonda z'eggwanga Uganda ssaako n'ebweru w'eggwanga era nga gwali eyo kyenjagala onkolere video liking sharingirako abalala comment section ejja kubeera open tekigaana kubeera nga osobola okukomenti ku biki byogenda okubeera nga olaba mu katambi kano kakati bw'osanga nga omuntu ng'alina obusobozi n'omugamba naye beera nga onyambako wano omuntu oyo ekyamazima n'agaana tomunenyanga kubanga abantu bangi nnyo bayambye abantu naye bamaliriza nga abantu bebayambye ate babeefuulidde nobeera nga naye babasiiga n'ekifaananyi ekibi eri public embeera eno ye yatuuseewo wakati wa Spice Diana n'omuyimbi MC10 munnange MC10 ng'ayimba akayimba ke era munnange abaana basobola okubeera nga bakatambuza era mu by'okusaaga akayimba ako kaafuka hit naye nga bw'omanyi MC10 muyimbi mpya yakajja ku siini tanaba kubeera nga afuna nnyo crowd ey'amaanyi so engeri kiri nti yali mukwano gwa Spice Diana yasobola okubeera nga amusaba era Spice Diana kyamwanguyira okubeera nga munaye akkiriza n'akola collaboration mu kayimba ka MC10 okwongera okubeera nga amwongerayo mu bantu abalala abeere nga munaye ayongera okufuna community oba abawagizi all over the country sako n'ebweru w'eggwanga era munange time ya video we yatuuka Spice Diana yakwata akasente ke n'abeera nga awa MC10 ne bakola ne video eyali ennungi ennyo era buli kimu kyasobola okubeera nga kitambula bulungi nnyo era MC10 yasobola okubeera nga afuna bookings ez'enjawulo n'akasente ne kongera okubeera nga akeeyongera wayitawo ebbanga siddene nnyo Spice Diana kwe kubeera nga ata akayimba akalala kino nno kyaluma nnyo MC10 n'agamba obeera otya awo n'okola collaboration nange ate collaboration eba tannaba kubeera nga etambula nnyo ate nobeera nga tuzzaako akayimba akalala era awo ebigambo ebyatandikira MC10 n'asaba Spice Diana akayimba ke abeere munaye nga akajjayo ku YouTube channel ye ssaako n'emikutu emirala gye yali akatadde so Spice Diana yalaba akaliro kasusse n'agamba sigenda kubeera nga tenzikiriza akamanyiro k'omwana ono era nabeera nga adilitingayo akayimba ako yonna gye yali asobodde okubeera nga akateeka munnange ebigambo ate byazzeemu bupya era MC10 ayina ebigambo byesobodde okubeera nga afulumya agenda kubeera nga mbikuteerawo awo toketeko mutongole subscribing akade ka notification bell kakoneko kajja kubeera nga kakwalatinga abulwe nabandese video nkomawo temuvaawo collaboration yo jempulidde ne 10 you put that video down yeah like because manye chintu out of respect for my fans for the good of us naye ekirungi muyimbi mulungi fena tewali yakera namuyiiza bintu bye oba kumufuula artist mulungi nnyo with or without me with my collaboration or without it ne video eyo zebadde sifunamu yadde ekikulu because it was going to her that's what kinadde nkugamba kiri integeragana lina nti oyinza atundira wo views nga sente zigenda wa kibadde anyway but now it's not there era kati chapter it's closed and we're moving forward kubanga alina music mpya nange I'm releasing something else because omanya okola kitungo olowooza ogattako and then omuntu akola nti tekigatta then ogala kikankite nkikutule njegere nzite then we move forward kiba kibi omuntu okulwana ave mu mbeera embi naye ate nga waliyo alwana osigale mu mbeera embi webukeredde ku makya ga leero Spice Diana nga dilitinze remix yago okutega obba ku YouTube era kinnyongedde era nenkakasa nti mwalina ekigendererwa ekitaali kirungi mwakwata oluyimba lwange famire yange kwerya nange essaawa zino kwendya nabagamba ndi mukazi munaku sirina maama sirina taata sirina famire nembagamba mikwano gyange famire yange abantu ne banjagala ne bakola oluyimba lwange okutegwa bba badijja ne banjagala bapresenter TV radio nga sirina gwe mpadde yadde 10 yadde okutuukirira ne mukwata oluyimba lwange ne munkaka ne mulukola remix ne mugenda ku studio nga siriyo Loja nonkubira simu tijangu tukole video nentuula nawe nenkugamba Loja sigenda kugaana kuba nze mbakolera ebintu bingi kubwerere nga temuyina kye mumpa nenge eggwanga limanyi muyina kye mumpa nendekola obusolosolo bwonna because of Spice Diana nga buli wenjagala njogereko eri Spice Diana temumpa budde Loja ngondaga nyambe gwe nawe omuyimbi mubijja gy'oli nga gwe Loja nenkubeererawo nenga simanyi nti oli mukunzannyira ku bwongo Loja nga sinnabaako kyonna kyenjogera ku luyimba lwa remix
nakuyita nentuula naawe era no parking emmotoka ewange kamera video zonna nzirina nentuula naawe nenkunyonya nekugamba Lojja okuva twakola remix sikyafuna yadde show tukoze tutya omuyimbi atrendi nze muwadde amasannyalaze bwe nali shootinga video ne Spice yangamba Chumi onyambye maze ebbanga bwetidemu ekiti nga nnoonya engeri gye nkomawo mu bantu sigiraba nenze nga sibitwala ng'ebyomuwendo kwozinze nze ng'obulamu bwange sibutwala serious Lojja nentuula nawe nokugamba Lojja ndi mukazi munaku famire yange eri yakunze nyina bembeezaawo nange njagala nnyimirirewo nga Chumi naye tweyambe mu ngeri bweti ne bweti nekugamba Lojja nsaba oyita omuyimbi ntuuleko naye tuwogere Lojja tewaleeta Spice bw'otamuleeta nakkubira ng'ombulokinze nenkubira Diana nga takwata nembeera waawo nenkubira ku bakyali bammwe bemmanyi ab'oku lusegere babanfunire baabakubira mwagaana okubawa obudde Lojja musobola okusasulira oluyimba lwange Lojja musobola okusasulira obudde bwange inze kati essaawa zino munfudde omubi Chumi ayogera nnyo Spice si mugandawo baganda bange mbamanyi ekika kyange nkimanyi nzize mbabeererawo buli wamufuna obutakkaanya n'omuntu mukubira nze gundi olabye kyatukoze katukola bwoti ne bwoti nzize nvuma abantu ku lwammwe ne kino ngenda kukibagamba nze okutandika okuyimba natandika okuyimba nga njagala kwesonyiwa bintu byammwe era ne nnyimba era ne mudda mu bintu byange tuli bantu bakulu Lojja music industry ogimanyi Diana ogimanyi temukomye ku olwo ne mupitanga mu bifo gye sitalina programu nammwe ne mutandika okundabisizaayo abantu bye batamanyi ssaawa zino ne munfuula omusiru ne munfuula kataala ku luyimba olwange ku masannyalaze agange nze mwampa masannyalaze ki wanabitex najja n'avaayo n'ayogera ne muŋŋambe byabitex tebitwala nnyo yogera bwoti ne bwoti Lojja nondaga nti omuyimbi wo mubi ebbanga lyonna Lojja nga nkolera Diana ozondaga Diana mubi nnyo ng'ondaga nawe tolina kyakkola nenkubeererawo nga Lojja nempuliriza ky'oŋŋambye naye ate essaawa zino munfudde kataala munfudde omusiru wano twali mu kusaaga nga ŋŋamba emmotoka yange birthday yayo etuuse Diana baako ky'ogula Lojja n'oŋŋamba mugamba akugulira emipiira nze nali sina kye musabye nenzira ne mugamba Diana ngulira emipiira era ne mugula emipiira emitwalo 6 sigisanga nako emipiira weegiri ne muli babi nnyo nga gye nkomezza kiba kibi okubanga omuntu omuyinamu essuubi nga ye tali kuyinaamu kiba kibi Diana wano we bansiba tolina kye wannyamba nga Chumi ebbanga lyenkubeereddewo wano we nategeka mo Steve show waŋŋamba sisobola kuyimbira kweyo stage eringa eya church byonna nga bijja binnuma naye nga ŋŋuma nga nsirika lwaki muli bantu babi ate nga mwagala abantu babalaga ekifaananyi ekirungi kati nsaba bekikwatako bonna batuule nange munsasule nalimbye n'omwana omulala artist remix upcoming nanfunamu nasobola okubeerawo nange nembeerawo munsasule kaakati ye time byembadde byonna nze nsiriikirira ye time ensi ebimanye kuba mwatandise n'okusasula abantu banvume nze ne bamunanvuma ne bamunaakola ki mbadde envuma ebbanga lyonna nzize nga mpemula ebbanga lyonna tamwena kyemugenda kunkola kinnume Lojja bwe nakutuuza naggamba Lojja manyi okukola buli mulimu manyi okuyiiya ensi ze ndaba nga neeyiiya nga siriiko omukono gw'abantu wano ku TikTok abantu bazze bayamba ba TikTok abangi nze tewali gwe mwali mulabye nga zaavudde yannyambye nti akutte miliyoni bwe zitye azimpadde nkole kino nze nwana nga Chumi nga nkuba aso nga Chumi Spice Diana ogenze ku YouTube yo n'osasaayo oluyimba lwe waddamu ne Chumi
Spice sigenda kuvuma kubanga naawe nzo okuba obwongo bwo bwe butyo bwe bukuweereza. Ne video eno ngenda gikolera muganda wange 10 era mmanyi bulungi nti egenda kutuukako. Naku zino neewala nnyo okwogerayogera kubanga nakizuula leeti nti n'okwogerayogera ennyo kwonoonye kaliya z'abayimbi bangi nnyo wano. Ensonga lwaki weetegereza mu ggwanga kutwaliza wamu tetukyalina bayimbi. Abaali abayimbi abamu baafuuka baddiikuula, abalala baafuuka ba analyst, abalala baafuuka ebyerolerwa just because of this TikTok. So that's why nsalawo nnyo concentrating ku my music than okubeerawo buli kimu nkyogereko. Ebintu byammwe bino ne Spice nze mu kusooka to be realistic nali ndowooza it is some kind of a stunt. Nendowooza oba waliwo oluyimba lwe mufumba olulala lwe muleeta. Naye ekiro ekikeeseza olwaleero nina video gye ndabye 10 ng'oyogera n'entya nnyo. Kati buno obugambo 10 nsaba mbukuweereze kuba ggwe oli muganda wange. Mu bulamu bw'edduniya muno otyanga nnyo omuntu akwagala ng'okyali mwavu. Otyanga nnyo omuntu akwagala nga tolina views. What do I mean? 10 zaayo akatambi emabega osooka ojjukiremu akadde kali bwe twabulwanga n'ekyokulya ne renti n'atubula. Twagezangako okubira ku bakyali baffe bangi amasimu naye nga batuteekerawo embeera eraga nti tubakaluubiriza era tubeesibako. Abamu n'otubulookinga baatubulookinga. 10 ebyo byonna obimanyi. Omuntu ali omu yekka atatulagangako nti tumukaluubiriza ye mukyalo oyo Spice Diana. Tuyinza okuba olumu twakisussanga n'omukubira n'omugamba ate renti ambuze ate biki nekimukaluubirira munda kuba naye alina ab'eŋŋanda ze alina biki naye teyateekawoko ku mbeera eraga nti bano nabo bankaluubiridde. Okategeera akantu ako 10 bambi yatuyiirangawo omubiri ku katono kaalina. Obudde buno 10 osobola oba nga wafunyeyo abakuwa ku magezi. Oba oliawo ne bagamba 10 kyokola kye kituufu era yongeramu akaliro. Naye ate sooka weebuuze mukadde kalinga ensi ekyatukubira ddala. Where were those people? Lwaki tebajjanga kukuwabula? 10 abantu batwagala tulina views. Abantu batwagala tutulendinga. Abantu batono nnyo asobola okwagala nga tolina kyolina. Era bolaba abo abagamba nti bakikuba bateekawo nnyo distance wakati waabwe naffe. Kale oyo omu mu bonna abakkiriza okubeera naawe nga okyalinga bw'oli. Bambi omuwanga salute n'ebimuli bye ng'akyali mulamu. Kale bw'oba gwe tolabidde ku biriwo olabira ku bakyali baffe bangi. Tunuulira King Shiba yalina views ng'ensi emuyaayaanira. N'abawi b'amagezi mwe bajjira ne bamugamba Shiba mukunji akufunamu akubba ne famire ye. Era Shiba yagenda ali eyasula mu myala abeera ku kkubo. Abawi b'amagezi baasirika teryamuyamba naye nga weebali bamulaba. Muganda waffe Ronald alimpa yagwa eddalu ali eyo ensi emukuba ayimbira walagi wa 200 naye nga waliwo abaamuyambanga ne bamuyiirawo omubiri ng'akyalina views. Right about now takyalina views. Teryamuyamba n'ayagadde okwefuula amuyamba abyogerako wano ku intaneti ne bikomaawo. Kale musobola okuba mwafuna obutakkanya ne Spice kubanga to be realistic nange ekintu ky'okuddamu oluyimba olwo tekyansanyusa. Why? Lwali lumaze okkuba. Spice waaba yali akwagaliza nnyo nalowooza nti mwaligenze mu studio ne mukola oluyimba olupya mwembi n'ataddamu olwo lwali lumaze okukola ki okuyitawo. Naye ate nagenda otunulanga era nabyo tebirinawe binkwatirako. Why? Gwe mwennyini gwe wali nannyini luyimba. You accepted her ne mugenda mu studio ne muddamu audio ne mutakomaawo n'okkiriza ne mugenda ne mushootinga ne video. So at the end of it all nalabanga nze ng'omuntu tebirinawe binkwatirako kuba gwe nannyini luyimba nannyini original composition wali okkiriza mu kikole. Kati so
outcome zonna ezajja njagala okwegayirira 10 tolwana komawo eno mabega 5 wooli bangi wabanyiiza naye bo tebakulaga bagenda kuwa amagezi mangi naye nga mu magezi ago agamu balwana wooli osese etukodde emabega era be bajja okomawo wano bakuvume naye ng'ate wano bakuwabudde so 5 Uncle Chumi Luwiright akozesezza ensobi. Yes. Uncle Chumi Luwiright akozesezza ensobi. Uncle Chumi Spice Diana okuwa obuwi kolabo. Aba amaze oba oweddeyo. Kozi enzigi zabeera akugulidde. Teino masola diddamu zikugulira. Kankubulire abayimbi abo balaba omuyimbi asobola okubeerawo nga mukwano gwo naye omuyimbi okukwata oluyimba akuwa oluyimba si kyangu. Nze nkubuulira fe abayimbi mikwano gyaffe naye batwagala eno gye tuli tasobola kusembeza wali kuwa masannyalaze tasobola. Muyimbi ki gwetasobola kutuwa ku Kampala? Ani? Nze Timo. Ani? Niye tebamala gaba masannyalaze. Obeera n'omuyimbi obeera n'omuntu owakabi naye nga tasobola yadde kuyita yadde erinnya lyo yadde okuwa mention mu bantu. Nze nkubuulira omuntu ofuuka owakabi otandika okubeera selfish. Kyekimu naffe obeerawo naye ng'olaba okuwa omuntu oba omuddemu oba omuvumu okweki ng'olaba nedda toyagala muwa amasannyalaze ng'ate bye kugamba bituufu. Naye kati kyolina okumanya Spice Diana okuwa oluyimba yali amaze okujja ku level y'aba TikToker. Kati ng'akufuula ki? Ng'akufudde muyimbi wa ddala ensigo erina okuwa amatu. Eno TikTok ogiraba? Magoma galiwo gavugira aliwo. Nakulabye ogamba nze sikyali level ya TikTok obadde ekikku 10. Olyoke. Olyoke bulungi. Tokyali level ya TikTok oli level ki kati? Oli level ki? Ogagaso ino oluyimba olulala myezi 3 okuva kati. Mukwano watulabyeko nnyo. Ogenda kudda tukuwa obutuuti oyogere. Ebye nkugamba bya ddala. Kati oli ku level ki? Oli wa Grammy. Overshowing importance. Gotandika otya okuyisa Spice Diana mukamwa otya ku level ki? Omuyisaamu mu ttuluba ki? Abantu abakwaniriza ne bakutwala ewaka waabwe ng'omwana. Obali lwaki abayimbi tebeesembereza nnyo bantu? Koza akimanyi bw'afuuka mukwano gwo otandika omumanyiira otandika olowooza nti mwenkana. That's all. Ofuuka mukwano gwe otandika olowooza nti mwenkana. Olaba ng'osobola omugamba buli kimu ky'oyagala osooka ogera naye nga bw'oyagala simply because akuwadde liberty okusembera mu bulamu bwo. Kati n'abayimbi balina okuyigira ku ekyo. Teweesembereza TikTok ffe tetutegeera. Tetulina magezi. Ba TikTok tetutegeera. Leero njogera naawe ebyamagezi kyale njogera eby'ekisiru. Tomudyato byenendongoye. Tomudyato byenendongoye paka wali. Teri ya muwa kolabo. Teri. Omuyimbi ye muntu agokola naye oluyimba n'okulupostinga n'atalupostinga. N'okola naye oluyimba nga ne sente wamuwadde ne ku video shoot n'atajja. Kati oli ku muyimbi yakuwa oluyimba najja ne mu video ne mukola ne video. Sometimes musiimeeko. Uncle Chumi siimako. Oyo mwana yakutomeza. Wayocheza. Ata otogenda kudda.
kwakati Spice abadde akutuusiza ku saha akutuuse ku mulala n'oli akutuuse ku mulala ofuuke muyimbi ajjudde naye kati awooli kati wakonye wali abantu mu nsi muno nga muliko ebisiraani nga temulifuna kati cumi wagane tolifuna ogezezaako obusiyazi ne bugaana okoze kaliyoki agaanyi okoze ekimansulo kigaanyi weeyambudde kweyambula kugaanyi ovumya abantu tolina kyo kwegamba obeera ng'omuntu aliko ekikyamu nina mu video bwe bansindikidde 10 nga bakakuwa kolabo n'ebigambo bye wayogera kyewuunyisa nti gwayogera bino kati bakwokesezza 10 obaddewo ebbanga lyonna ng'oyimba ne wali ogenzeko ewa King Saha tewagendayo ne omaze kulaba Spice amaze kusembeza ku gaali n'oli okugenda ewa King Saha ze 10 nalabako video zo ng'ogenda okuyimba okute microphone ozisudde wansi oyisiza mbambo ba M amaaso you know no manyira abantu kozolooza bokimekinze ne mukwano professionalism comes with discipline oyina okubeera disciplined oyina okuba n'empisa abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange yezeseeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase enamba yange yeno eri 0707363711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.